Fete tuzanya mu kuzaala abalongo. Era wobo bagala no bakuwamba kuwa. Newe tuwasayo omukazi. Nokuba kuwa wano ne gani bakuwa ddero bazaala. Nina emigogo 5 ku bantu. Ebyaddala ndi serious. Bampe. Ebyaddala yagala abalongo nzimba kabira. Mashallah. Ekyo ky'abalongo nja kituukako olwo nja kyogera naye. Okay, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Amulabi wa for Praise Media tukwaniriza ku mulundi guno neera. Webale kubeera nga wekumira ku mbozi zonna ze tujjanga ate tukuleetera n'oziraba. Nkomyewo n'omukulu Kijambo, manager wa David Lutalo. Kubanga emboozi eteggwa malojja ate engeri gye twamufunamu luli n'ensigala nze nganze nga nsigaddemu looko n'eŋŋamba olwo ate abamulaba bo kiki balowooza. Okusalawo ate tuddemu tumweyongeze omulundi gumu gwokka then ate n'omulundi omulala tujja kukola ki? Si yaffe. Okay. N'ensalawo tumuleete ate tuddemu tumweyongeze bakiyita kweyongeza buva. Kweyongeza. Mashallah nsaba obuuze ku batulaba ate omulundi ogwokubiri. Okusooka ndi musanyufu nnyo mbaaniriza bonna abali ku mukutu guno abatulaba gye muli amannya ngera bwogambye bampita Rogers abamu bampita manager Rogers senior Rogers Kijambo Saalongo era nga ndi manager wa Lutalo David ne bandi gye bayita The Hairs. Yes. Amakulu buli muyimbi alimu. Yes. Nze kyonna nkigatta wamu. Kati ate oluusi obanyinza okulabayo manager omulala because omuyimbi nga David Lutalo is a big brand of which alina ba managers abenjawulo abakola akwata ssente. Kati nze nkwasaganya bandi ya The Hairs yonna wamu. Manager Duli twakufuna nate twali mu show kubuuza ku bya show kubuuza ku bino kati ne ngamba kankunoonye kufune mu mpola mpola nga teri atupapya okumanya obuvono obuddo bwa Kijambo yani tutambule mpola nga teri atupapya bali twali mu kawasiwasi ka show eno bakola kati tuli kuggwe bwe tutandikira Kijambo yani Kijambo akoze ebintu bingi nonsi oluusi ebimu ngambe kwese tutandikire ddala nzaani nga sinajja mu entertainment mostly ya music era nali mu entertainment yes eri gye batugambako ya firimu nze omu ku bantu abasooka okwogerera firimu mu Uganda era nga abato bange bakeke keke ayinza okuba nsinga emyaka naye muyita muto wange mu kujja mu industry n'abasigadde bonna abasinga era bato bange kubanga bwe ŋŋamba keke kitegeeza nti ate ye Jengo ate aba junior nnyo nti junior yavako keke naye ate ne keke yansangawo be natandika nabo bambi abamu Mukama yabatwala nga omugenzi Konde abebuyogerere mumanyi mukyamujjukira abava mu bitundu ebyo muganda wange Marcos gyali ekireko eyo akyali mulamu bitwali nabeeyo nga tutandika muganda wange Airanda yafa Kasikasi yafa Chiwa waliwo Chiwa emi yamunyumizaako abo betwali nabo then ndyoke nzije ndoza kati abangoberezaako oba abajja emabega wange waliwo muto wange ono yaliwo gaba wano wa Kabaragala Maaka waali then naye nga ate nze nganze kyenayise products ezange ezivudde mu nze nange zineenyumirizaamu Evechu muto wange ali mu States then oluvannyuma ne junior wange Junior Prophet wanze senior prophet Paro Prophet senior era nyumirwa nnyo firimu ze kuba ne mugoberera ngoberera oyo yennyini gwe nateekawo nti bagane gwozadde akubira engoma n'ozi era mutunuulira nnyo era bw'aba bawa ekikyamu
nyinza omugayidinga era awuliriza ate naye kati yatuuka kati senior era firimu ze ate nze mwebaza naye nga kano nange osanga kandibiseeko mu biseera byange naye ate gwokankoze ki okajjeeyo bulungi so nebaza junior omulimu agukwasaganyiza bulungi era naye musaba abagoberera mu footsteps ze oba batendeka abawo obudde abawo omukisa saani muwulira naye simanyi bwabanga asitamukopa bukopi yamusomeseza ddala ekyo kirungi nnyo so mwebaza kati olwo olugendo lwange olwa firimu gye nduyisizza ababeera mu kawempe bwayise bamanyi nnyo nnyo naye kati abasinga bawumula koza abantu benayogerera firimu okuva mu 90 okutuuka olwaleero emyaka 3 egiyiseewo abantu benasanga balina emyaka 25 balina 5 balina obuvunanyizibwa n'ebya firimu abamu babikoze ebbanga liyise so sikyalina bafanizi beyongera kukozi nawumula emyaka mingi emabega abammanyi bammanyi naye abatamanyi tebampuliranga nako awo nyingira music okuyingira music nali nkolera company bagiyitanga Young Boys Video Promoters nga tuyina ebibanda bya firimu bingi twalina Ekamocha twalina Bwayise ebibanda nga 3 twalina Mulago twalina mu byalo eyo naye nga senior ngera waliwo ennaku zesaakolanga Bwayise ku Basesa Night Club nengenda okukolera awalala mu bifo ebyenjawulo so byonna byonna byali bibanda byaffe kati mu process eyo mwensangira omuyimbi bamuyitanga Umaru Katumba mukama amusaasire eri amuwabako omugenzi Umaru Katumba yajjanga ku Young Boys ng'atupangisaako deeke obuzimanyi mwazirabako biteepu ebinene ebyo byetwateekangamu ng'atupangisaako deeke ne TV kubanga yakolanga ebintu ebifanjako nga balaba ebonizi nti bwe bazanyanga ku stage ne bayimba then bagamba nga nti kuyenze mu katale nga bajjawo stage ne bagiggalawo then ne badda ku TV ne balaga gye bagenze mu katale olugendo lwabwe ne bagula ebintu ate bakomawo ne bayingira TV nevaako ekintu ekyo ndowooza era nga nti yaliko omwebonizi emyaka egyali gyayita so yali akireese oyo gwetandikirako okwegomba music Umaru Katumba era Umaru oyo alina ekibiina nakyagala nnyo kukiyingiramu bamuyitanga Umaru Katumba Umaru yalina ekibiina bakiyitanga Emitos Band mwebaserabire kozi waliwo Emitos waliwo Emirates waliwo Dynasty yali yange waliwo Embassies yali ya Moses Sobuga nezo twazizimbawo byonna nga tumaze kulaba muganda waffe Umaru Katumba nkakasa abanjulira nga abamakulu Misaki nga abamukulu muto wange yali mu America eyo mwami Grace Kamate kuba bonna nabalabanga yanga tutandika ekintu kya music fe okumukyusa okumujja kozi waliwo abaaliwo already bakama baffe bamuzeise bata mwami Kafeero baani naye okuleeta kino kiteekawo Umaru oyo yakola kyamaanyi kozi ffenna abasinga twakoppa enkola gye yakolangamu ebintu era tetunabikyusa nanyo okusinziira ate yentegeka ye yali stage yali nnungi nnyo ng'enyuma nnyo pamwalingamu ne Katemba kati yavaamu kati bikyanyuma nga byanyumanga so mwegomba ebiseera ebyo nenjagala okumwegattako naye ngeriyo nemikwano gyange waliwo muganda waffe Jackson Serujja mulabako awe wakisekaawo gyakolera kati yatambulanga naye mwalimu oba yali manager ebiseera bye yali atwala ekibiina ngaani naye kati yali ne Bakasuku omwami ono gwe bayita Sendi mwami Sendi kati Sendi kuva dda yali musajja ng'ali ttaafu kati senze nalina ensonyi kati nga Umaru omusajja mwangu asekaseka kati ate nga Sendi mukambwe kati nga ngamba ngenemu Emitozi natyayo Sendi nga Sendi oyo ninga talina busimu just musajja ali principal ebintu bye byonna ayagala bitambule nga bwakyagala era okumukyusisa ekintu olina omunnyonnyola ennyo n'omuwa ensonga ezitafaanagana nga munaana which is okay. So nga nkyali awo nsala entotto ne mu bya firimu Umaru Katumba amaze okujja mu office tukoze omukwano
laba bwafuna accident n'afa saamulabira myezi 3 ngomaze n'okubeera nenyiga nnyo nenyiga nnyo in fact n'okufa kwe yaŋŋamba yasembayo okukolera bwe mba nga sirabidde ishu yasemba in fact mu Kampala yagikolera ku Terrace View nze nakola drive era ye yasooka okukola drive atadde ebiwala ku mmotoka eyamotta yateeka ebiwala ku loole yali yamutwe mu myufu sirigyerabira emmotoka eyamotta yennyini kati bwe nalaba ebiwala nenganze kino sikirabanga nali kavubuka teyayina linnya teyayina linnya ndoddo kakati negomba nnyo jjukira nali mubugerezi wa firimu nga ndimba gubagombye okwogera ngaseeko mama kati nensaba microphone naye ngaekintwala ku mmotoka kulaba biwala bino kwaliko abawala kwaliko benkyajjukira kwaliko mariamu twababeera bungereza tawamusanga kati bakyala bali mu saizi yaffe kwaliko Grace Mukanga yes kwaliko muwala bamuyitanga Yeko yali muwala wa kochi yali omupiira kwaliko n'abawala abalala naye nga bafaanana bulungi bannasanga simanyi baani abo njirinya emmotoka njogeredde paka amaganjo yetwawetera naye nga shweri bwayise ku Terrace View kati bwe twamaliriza nali mubanja singi zaali 13 kakati nanga nebitambo naye biri ebiseera byalinga emitwalo nga 2 nangamba nti bitambudde bulungi naye ngenda kyotera nkoleyo oba yali Good Friday bwe nkomawo nkole ennaku 2 ku mwami cinema e Masaka bwe nva ku mwami ndyoke nkomewo e Kampala teyatuuka nafiirawo bannabbingo bandagawo bulazaawo motoka nemukola ki motoka oba yabwatuka mupiira kusinza ku mboozi yaliwo yali ayagala nnyo nga mulinda n'omulinda ku olwo akawungeezi tulabe ampeyo ne ku ssente nali mu tawuni awo nali ngeze kukima firimu kwa nali mugambye yali angambye tugende ffenna kino kyokoze okikole yogerere drive nga mpuli anjagala naye nga ate ku Young Boys video promoters kuwasesa nayitikira munze mwogeza aliwo ennaku nkulu zituuse nsinza vaawo mukama wange ayimiridde ku nze wano kyokoze ekyokwemusinga ku bikazi wano anyumiddwa nnyo nga sifa ku bakazi naye nze nali mpita bantu drive ezo nali nzimanyi nnyo kati nzisobola naye emyaka gyange gyazivaamu so bani mukibuga omwo ng'amawulire tewaliwo masimu gano tetwagalina olwo ng'amawulire mugawulira ku radio ki yaliwo ebiseera Simba yali etandise oba ne CBS mutuufu saagala kukulimba naye waliwo radio ezaali zitandise FM kakati nga baga ndi Umar wafudde tekisoboka ndikisobose natukoze tutya nyambuka ku Pride Theatre kuba amawulire gonna agali muno gatuukiranga awo ngenda okutuuka n'abantu bakuŋŋaanya nzirayo bwayise nga nkola bye nalina okukola nga nyambala akawungeezi era olumbe twasula twalukumira awo ffe Pride Theatre twakuŋŋaaniraawo ng'abaana balunyumya nga lutabaalo bonna abagurupu abaali ku loole nga yeyeka yakola ki eyafaamu bigambo ne biba bingi nnyo obundi yagize ati nga bw'omanyi nti omuntu tafa yekka wano ewaffe ne accident gwekubye n'afiiridde mu tulo n'agudde mu kisenge wabaawo ensonga so byali bingi naye mukama n'atuyamba nti tebyaleeta mitawaana oba tebyavaako obuvuyo okukyayisa abantu balala nga w'omanyi so ngamba nti kino kyabadde akola nkisobola naye nkitankikola ntya nali kalenzi nnyo namukwano gwange yanfaako yamuyita Kayanja Edward bwe twali tukolaawo ku firimu muga tutandike music ne mukwano gwange alina bweru eyo mubiru Danieli bakungagamba basatu tutandike ekintu Umaru kyabadde akola tukuŋŋanyiza abaana awo bwayise abawala n'abalenzi tutandise okutendeka bye tutamanyi tutandise okuwandiika obuyimbayimba obutategerekeka twenyigidemu nga bwe tufuna abalala abajjanga batwegattako abamanyi notusinga ne tutandika olwo nenyingira music naye music ali serious
namala emyaka 3 nga nina ekibiina ekyo nga tetuperforminga ngako naye nga tukola rehearsal buli lunaku nga n'ennyimba temuna recording nga tetulina luyimba lu recording kati ate okurecordinga kijja kitya olw'okurecordinga twalikodingayo obuyimba ku kasitudiyo akayinanga ze bayita 4-track machine era abaana tebabirabako 4-track machine yagendangamu akantu bakayitanga dati kalinga ka teepu olabako ku teepu zino zagendanga mu kaseti kati ate ko kali katini nnyo nga kawuzaamu akasimu kano emirundi 2 nga katini nnyo kati ewobwo kalinga ka minute kati akongo okagula omutwalo gwali mungi neddako twakagulanga oba lwalinga 15 naye ng'omuntu bw'omusanga nako omanyi yali mu music anti nga kekagenda mu kyuma kiri nga kagendako okuyimba kwalinga kuzibu nnyo nga luli nga mugenda bwe muti mugenda ennyimba mwazikwata bukusu kubanga babatekanga ku microphone mwenna wamu ne babbaaka ne muyimba anti oluyimba olumu nga lukolebwa olunaku ne luggwako nga teruwedde mwabanga muyimba muti mwabanga nga balikodinga owa sipurano n'aweetamu katono ne bayiwa ne muddayo mwabanga mumaliriza muti muyimba ne babawo ekigaana ne muddayo nga muyina kuba twabona music ono va kuba n'abaana be bayimbye ng'omuntu akwata amaloboozi 8 n'ajjamu amaloboozi 4 ebisigadde n'abiyiwa kompyuta nga zize tewali kompyuta kayina kukola yefo kyano ebintu byanalogo kati n'abeebivuga bwe batyo bwe baabanga nga babateekawo ne mukuba omulundi gumu era ne tubonaabona nnyo ne music awo nayinayo obuyimba olwo nga tubukolerawo ku sharing awo waliwo faaza nga yaleeta akuuma kati ng'akoze n'eka gurupu kaali ka chachi yaabwe naye nga beeyita ba Salisolisi Brothers kati kwe kwali abasajja kwaliko Grace kwaliko munnaffe kati mulaba bamuyita Mwami Sali yali nnyo mu sound amanyi nnyo sound be babeeranga mu kasitudiyo ak'omuzungu oyo faaza nga betwokyayo kwa katonotono mitwalo 2 n'akwatira ennyimba n'alukuwanga olwali wayisewo ennaku ng'alufirya talinze naye ng'era biteekamo bannange bw'obiwuliriza n'obiwulira kati basajja bamuzeeyeri wamala baali baabonaabona nnyo ne music bamujja wala munange nga tukola akabiina nga tusooka tugenda awo nga tulikodinga n'obuyimba kwe twakoleranga rehearsals muli bwayise olwo ekibiina kirimu abantu nga bameka nalina abantu nga 18 nga bangi okimanyi oli musajja mugasi kakati mutetenganya bandi awo kati mu Kawempe omwo mwalimu ebibiina ebyali bizannya obuzannyi Katemba kuba Katemba yaliko ebiseera ebyo babula bakayimbira banigro angels bwe baaliwo then mu Bwayiso omwo mwalimu ekibiina bakiyitanga Crane babiyitanga ba Crane artists then nga mulimu ekibiina ekirala bakiyitanga Adams nga mulimu ekibiina ekirala bakiyitanga Mase naye nga Mase ne Adams twabisangawo already nga bigundiivu nga mulimu n'ababikulembera abakazi bakulu n'abasajja nga bazeeyuse naye bazanya bulungi Katemba waabwe kati nze ekyange kyali kyabavubuka nnyo nga buvubuka buwala nga tutendeka amazina kakati Crane nakyo mwalimu abavubuka ate era n'abantu abakulu kati naye Kawempe eyo ng'eriyo nvujjo kalikyo tropu kati n'okututeesa tugamba nedda ffenna tuva mu kitundu kino twegatte ebibiina byonna tukoleyo ka production nti kati nga tukyabiteesaako mukwano gwange owa Crane artists bamuyitanga Mwami Abasi Senkubuge ajja ngamba nti naye nti bakoze studio ennungi ate newange ninayo abayimbi 3 ninayo omukyala bamuyita Harriet Kirumira ninayo n'omuvubuka amuyita Henry Katumba ne Ronald Mukunyo buli abayimba bulungi ate ndi muwandiisi wa nnyimba era nabo bawandiika njagala batwale ku studio bakoleyo oluyimba naye sente tezimmala gwe tolinayo bayimbi ne mugende wange tuliyo 2 ne mukwano gwe Kayanja nti ninaffe twagala kuyimba kyava ngamba nti kasiwukire esaba emitwalo 999 kwalinga kubula kusinji 10 okuwera miliyoni kuba baali balina bigendererwa ki
kintu ekyo njakyebuuza Kakodio. simanyi era abaaliyo bonna ne bamayinja ne bandi bayinza okugamba ku nsonga yakasiwukira ku ssente ezo bwe zaabanga olwo ekitegeeza mutandika ekintu ekyo nga kasiwukira wali ng'omuguzi oyo ye studio waazo ebo baaliwo dda nga batunda ennyimba abo baaliwo ku mifuba mirembe gy'abamuzeeyi bali bamuzeeyi abasooka basebatta kozi waaliwo kampuni wano ba dynamic waaliwo kampuni ya Lusindi waaliwo kasiwukira naye nga studio teyagirina kati studio aleeta studio tujja ku Analogo alese studio eyakabye yasooka okuba era yemu ku studio ezasooka okukola ebintu ebirungi wano kuba yaliwo bagiyitanga bava yali ya mwami wa music yani omwami oyo bava studio omusajja oyo aludde nnyo mu music erinnya ndyerabye bava studios ye yaliwo nga yamanyi naye nga tetugisobola kulya ssente kati kasuyukira bwejja twegattagatta yali yahope mukasa bava studio yali yahope mukasa naye nga tugitya tugisobola kati mu kiseera ekyo ne Ssematimba ajja nga bakola obulanga bakola biki basooka bakola nga bakolera mu bava kati ne Ssematimba akola Dungeon studio wano e Makindye kati ate olwo studio zigenda ziwera naye ngaera tetusobola ezimu kati kasiwukira bwejja munanga oli owa Crane aŋŋamba twegatte tukole aluba kubanga mwasasulanga wiiki yonna okuva Mande paka nga mwe mukola ekozi mulimu kali ako recordinga ne musobya ne mukola ki kati tugenze eno ng'eno byangu naye nga eyo wiiki mwarecordinganga ne bamixinga ne bakola master final gundi ne bagibawa olwo nebya CD bitandiikiriza kati tukola ennyimba zaffe ezasooka twegatta aba Dynasty Band ne Crane Artist tufuna abayimbi 5 oli yaleeta 3 nze naleeta 2 tugenda mu studio tukola ennyimba owulira era mu nnyimba ezo nze zange nakoleramu oluyimba lwebayitako omunaku guma sirikawo k'omunaku ebbuja eri omusaayi gwange ogwo mwaka 1000 zennyini bajja genda ku YouTube akayimba ako tereevu ne vidiyo ennungi ennyo gye nakola so kati awe tutandikira music ali serious nti bwe tumala ennyimba bwe tumala okukola album bali bakola album eyaabwe naffe ne tukola eyaffe ba Crane Artist bakola album eyaabwe naffe ne tukola eyaffe kati ennyimba ezo kwe kwajjira oluyimba nkubiranga ku ssimu kwa album y'abali ani yaluyimba olwo ali ekirumira kati yajja ne munanga oli mwami Basenkomuge be yaleeta kati tugamba tukoze tutya okwongerayo ekitone naye nga tetwesobola twetya kati tuddayo emabega tugamba tuli ebibiina bimeka mu Kawempe oba mu Bwayisi tugamba mulimu nga bwe nakunyumiza ni mwalimu Adams Mase Crane Artist Dynasty ne Mvujo Kalicho Troupe ya Kawempe kati tubayita ba directors tubagamba twagala tukole ekivulu wano waliwo ka theater wakayitaga Blue Star e Bwayisi naye ffe n'engeri gye tuli tuzaalibwa muno tuva muno ekivulu tekijja tusala lwa nsonga nti Crane leeta y'abantu 5 ewange ndeete 5 oli aleete 5 oli tukole ekivulu ekyawamu naye ekitugenda okukola abantu bonna abasigadde mu gurupu bwe tubagatta kuba buli gurupu yali eweza abantu 3 buli muntu tumuwe tiketi ebiseera ebyo nasa yali tenajja nga tewali akuba nnyo bikyupuli nga mukola bo tiketi bwammwe ne mubwetundira ku 3 kati nga tugamba nti tuwandiike ka production kasita tulina obuyimba obusobola okukoleramu ne tubukola kaliyoki nga twaddemu tape kyetuba tukola era ekyo kyetwakola nga eri balina abazannyi abalungi nga baleetayo 3 bano ne baleeta 2 balina baleeta 5 biki ne tuwera kasiti newera kufuna bulungi ne twegatta anyina kyendabyewa before you proceed mulina kye mwakola kye bayita okwegatta nga mwe mulabawo amaanyi ku mulembe guno olinawo okiraba okwegatta okwo okweyagaliza n'ogamba nti Kijambu Lutalani tukole buli omu atonde tiketi tujja kujjuza ki kati ndaba waawo waliwo amaanyi amangi ennyo kakati n'abantu obutasalibwa ekisumbuwa abantu baleero mu kwegatta buli omu
bamubba buli omu abalooza bamubba kasita mumala okutandikawo ekintu era olabye abantu bangi nnyo abaze baawukana naye nga mu ntandikwa balina ebigendererwa byabwe nga binene naye ekisumbuwa abantu ebiseera ebisinga kubeera nga balowooza nti banziba ate era ne mu Uganda temuliimu transparency temuliimu kintu kye bayita transparency ti abantu si balambulukufu kyova olaba obwesigwa bubula bw'obeera transparent gwokola naye ate ye tabeera aba awulira nga omubba buli ddakiika kyova olaba management zaawukana abantu baawukana ebitongole biwakukana abazanya kati nga bano baganda bange ab'emizannyo bano Mwami Lubowa aba yali nani bwe batandika nga ndaba batandise ekintu kyabwe ne bakiyuzaamu oluusi kireeta opportunity nti bwe bakola ekintu kyabwe kati balina emirimu mingi nti eno gurupu ekozesa abantu abawere 8 n'eri ekozesa abawere 8 which is okay naye oluusi okwawukana oluusi ate abamu bagwa bugwi wadde bo bano bannange benjogeddeko oba kyasitandinze kyabakolera naye ebiseera ebisinga mugwa bugwi so okwegatta okwo bwe tumala okwegatta tiketi zaatundibwa olw'okuba nti tukoledde ebbanga ddene okwetegeka munange ekivulumbe kijja kinyuma twajjuza bulusta twakolanga sho 2 edda nga tukola sho emisana yabanga y'abakyala abafumbo n'abaana ne batabaddayo ng'eggwa ssaawa emu zennyini baddayo bafumbira abaami baabwe n'abaana okusoma enkya biki ebyo then ekiro sho y'abantu abakulu n'abayinako obuvunaanyizibwa bokka abeefuga twajjuza sho y'emisana ne mu madirisa nga mulimu abalingiriza n'ey'ekiro amaanyi gava wali mu kwegatta kati bwe tumaliriza twafisa akakadde kamu emitwalo oba gyali 10 akebiseera kaali kangi bw'okagabanyamu bw'ogezaagezanya akati kuze ennaku zino tuli ebibiina 5 naye ng'ebibiina ebimu baalese abantu 3 abalala 2 ki kati ebibiina ebyo byaliwomeemu nnyo omutwe ye Crane Artist ne Dynasty koze nze nalina badansa abazanyi abawala abato biki biki kakati ne bali nabo nga balina kati tugamba akasente keeko tukalina tukakoze tutya bannaffe bagamba tukagabane nze ne Dynasty yange ne Crane tutugamba nedda twalabye ekipande olwo bali baleese ekyuma ekikola ebipande ebya kaladi era waliwo omwami gwe bayita Kijjambu Godfrey ekikola ebipande bino bitutimba kati posta oba tewaaliwo kipande tekyaliwo ku Nasa ekyuma ekyo kyali kyamagye nga kyali ndoza kyali kyajja kuba posta zakwesimbawo ez'omukulu pulezidenti kyabeeranga mbuyo eyo era ng'eyakikolangako yali director wa Negro Angels mukulu wange Ssaalongo Kijjambu Godfrey era nakati akyaliwo mukulu wange kwatoddirago mwatinaye Ssaalongo fete tuzanya mu kuzaala abalongo era woba obaagala nobbakuwamba kuwa nokubakuwa wano neganimba kuwadde era obazaala nina emigogo 5 ku bantu ebyaddala ndi serious ebyaddala ayagala abalongo nze mbagabira ekyo kyabalongo nja kituukako olwo nga nja kyogera naye nga nina emigogo nawezeza ogwa 6 buuza Jemba mutani waki weewa yasembeyo okubazaala wiiki 2 Jemba Ssaalongo ono mutani waki weewa naye omubuuze nti Kijjambu yakola atya oba yagamba atya oli kubakomeka emigogo 6 nga sinze mbazaala nga mbagabira bino bazaali n'abazaala kati wawezeza okumeka emigogo 6 ab'omuntu mbwezo mugogo gumu yandibadde 2 naye waliwo edda abatabayirawo kakati esente tuzitadde ku mmeeza bali abasatu bagamba nti esente tuzigabane ffe ababiri tugamba tukole ekipande tutambuze ekintu kino kuba tukirabye kijja kuvaamu sente kubanga kiri ekintu kyaffe tuba tukiyise bwayise United Drama Actors kyekivaamu ekigambo BUD production kati bali we bagaana beekandagga tukwatako obusente tububawa ffe zisigaddewo tuguma tukola ekipande kuzirize mukoze mukama atuyamba oluyimba lwatutadde baluyita nkubiranga ku ssimu lweyongera amaanyi buli muntu ng'ayagala kulaba bandi eyo olwa kirumira era we twatandikira wennyini
tutandika okukuba endongo twatalaga nno ku luyimba edda lwabanga oluyimba lumu ne mutambulirako emyaka egi nga baga ntwaga kulaba ku bonkubiranga ku ssimu omukyalo oyo manyi bambi omukyalo oyo yali mukyala mulokole era ndowooza twamuyingiza mu bintu bino lwakuba ndi kitone yakirina n'ebiseera bye ebyeddembe byonna yabanga ayagala kuba mu kyaki era bwe yava mu bintu bya music yeddirayo mu bintu bye ebyobulokole ate era n'akola emirimu egy'ekintu ekikulu ali Kyankwanzi eyo yalina hotero esinga obunene ku Kyankwanzi okwo era namukyalirako omwaka oguwedde ali fine very fine akoze ebintu bye yes gyali talina tabba so bwe tutandikirawo music ali serious mukoze oluyimba oluyimba lweyisaawo lwokka kati bino byonna nabuuse nti oli bwe yaleeta ekirowoozo ne twekuŋŋaanya nina mukwano gwe bamuyita Jjuuko yali mu Amerika eyo yali ampeereza ka kamera oli mukwano gwe tunoonya kakadde oba tunoonya emitwalo 999 kakati ejakasiwuukira awo nadde nsikipinzeewo nga tetunakola bino ebyokwegatta bino ebibiina nkwata ka kamera kange ebiseera byo kamera z'omu Amerika zaali tezikwata wano bintu nga zirina ekintu kye bayita NTC mwe temwabimanya sisitimu eyo ya Amerika erina kala gyeteeka mu buwundi mu bifaananyi yalinanga kala gyeteeka mu bifaananyi nga sisitimu za wano tezigiraba NTC kyali ekigambo simanyi ekitegeeza naye kyalinga mu kamera eziva mu Amerika ezikwata vidiyo ng'era emu omala kakyusa akapeesa n'okaza mu paalo nga kubako paalo ne NTC kati ekifaananyi kya paalo ffe wano kye twatukozesa kuba ebintu ebisinga byalinga biva Japan ate nga nga biva Japan nga Japan nga ya paalo kati sisitimu ya Amerika yali ki ya NTC kati nga kakamera nga kansoberera sikakozesa kati nkakwata nkatunda tugatta ne bali n'omukulu Semkubugesereze yaleeta tugenda mu kasiwuukira tukola ennyimba ezo kati tuzitunda alubamu yaabwe bagitunda omwami yagula ate yali mugezi otusinga kubanga ku alubamu ffe tuba tugituumye Taata Junior kuba kwaliko oluyimba lwe bayita Taata Junior tuba tuli awo omwami atugamba luli ku alubamu eyo era mukyala ali ekirumira yali omwami n'atuga nti anze oluyimba lwenkulembeza bayita onkubiranga ku ssimu lwempuliddemu ekyama ne tuyomba ne tunyiiganya omusajja otutegeerera naye nga ate alubamu yali agituwaddemu ssente bw'atyo oluyimba ne tuyamba ne lufuuka lw'amaanyi kati tugenda okukola kali akavulu ng'oledde oluyimba tululina era twaluteeka mu muzannyo era abantu ne balulaba kati ne lutuwa amaanyi nti kitegeeza abantu balwagala olwo tutandikira ddala gurupu okugitambuza abantu batuyita obaonkubiranga ku ssimu endongo tugitandika mu 2000 zennyini mukama n'atuyamba tukuba endongo 12 nemukerere n'amwenya 2 awo netukakkanamuko nga waliwo abayimbi abalala baali baleese ennyimba ate olwo nga ne Eagles esituse mayinja oyo yalina kereya ne keresi simanyi biki ebyo kubanga awo mu myaka giri egya struggle baali nabo batandise naye nga omugenzi Kato Lubwama yali atandisewo gurupu gye bayitanga Diamond nga mwabatadde abakuŋŋaanyiza simanyi bwe yabakuŋŋaanya kubanga kyenzijukira nti bwe nalina Dynasty bamiisa kyabo ng'omugenzi amaze okufa Umaru Katumba bakolawo akabiina awo bakayitanga Emirates then Geoffrey Lutaya yalina akabiina nga bakayita Gibrozi era n'ennyimba ze zasooka ziriko Gibrozi nze nga nina eno kati waliwo omuntu omulala bamuyita Benard Munyaguwa ye yalina mayinja oyo era nga mukama w'amayinja ng'alina ekibiina bakitanga Univox Mirrors nga kyamaanyi nno kuba kyekyali kiddirira Embassies gundi kyekyali kiddirira Emitos ekibiina ekyo ekya Benard Munyigwa ekyo kyalimu ne mayinja ne mitanda PTC nga bazina amazina abo twatandikira wala feno tugitandise lwale mitando oyo ngazanya katemba ku stage omumanyi mitando oyo yanjagaza nnyo okuzanya katemba mitando oyo alina ati omumanyi kumulaba kati nti yagaggawala alina ati mungi nnyo era mitando oyo musajja nnyo ne mayinja oyo kati ne Geoffrey nga alina Gibros kati ffe tugenda okutandika wano ng'ate ebyo byonna bivuddewo babigasse wamu
ne bagenda mu Diamond ewa Katolo Bwama jukira nti bamala kuva wa Katolo Bwama ne balyoka bakola Eagles naye emboozi yange kubanga naabo balina eyaabwe basobola okunyumiza cause gye bataali nga ndi ne bano bengambe bamase ba Adamu Zibaani nabo balina bye baali bayitamu byesamanya nnyo ebyo oyinza bibuuza bo naye nga mbadde nga ndi twali tweraba ng'era twemanyi ate era nga abayimbi abaliko abayimbira aba okitegeera twali tweraba ng'era twemanyi naye ng'ebibiina olwo bigenda bivaayo okwegatta ku bibiina ebyaliwo ebyakadongo kamu ebyali byamaanyi waaliwo Kabuladda yali omugenzi tata waffe omugenzi Amani Basudde waaliwo kulabako eyali ey'omugenzi mukulu waffe Paulo Kafeero kulabako gitasi then waaliwo neya muzeyi taata muzeyi Sebatta Matendo ezo zaali birala n'entegeka zaazo ndala era nga tuziwa ekitiibwa nga bwe zikubidde okitegeera Kato sorry no Sebatta Basudde Pokafeero nga bonna balina ebibiina byabwe baveterani bali bakyala kakati mu 2 awo kubanga awo gyakyenda mbeera ngenda mbalaba mu 9 awo naye nze nkugamba nti nyingira music mu 2 awo ali serious nga wayise emyaka 6 bukyanga ate nyingira music okuva eri mu kufa kw'omugenzi Umaru Katumba mu 94 mukunganyiza ebibiina mukoze ki nga ne bano weebali abamulwa kuba abamu tebaagala kubyogera bajja bagandi bakadde nnyo naye tolina kyofiirwa okubeera omuntu omukulu Mukama nga akuyambye ng'okyalinga mwemi tolina kyofiirwa kubanga twali bato twajja tuli bato emyaka gye tulina ne bw'ogisalako omubiri gwo kugamba n'emiswa n'ebinywa nti olimba gojja kulimba abantu nti olina emyaka 4 naye ng'olina 6 era ekinywa bwe kituuka nga tekikyasobola kukwata giraasi kubanga obudde bwakyo bukoze kibuweddeko kati oba walimba emyaka weetawanya wekka naye nze nkugamba ndisaa kulimba myaka naliwo mu biseera ebyo bya 90 okutuukira ddala mu 2000 ne nyingira serious yes waliwo bingi nnyo byenyinza okukomyawo bukomya nga kino nakyerabidde wano mu mwaka bwe guti twabonaabona nnyo okutuuka ku kino twakola kino nekino kitegeera naye kati mbadde nkuyisaamu lukwakwayo okutuuka eno kuba lutalo emboozi mpanvu eyange nebyenkozekoze n'ebya firimu mbikumenyeddeko benzi kati lwe tulituula nti wabitandika otya nalwo ngenda kuba nga ndubuulira yes nti ogendako mu maaso n'okomawo eno emboozi ya Kijambo akatundutundu akasoose nga twawudde ku mboozi etwakola oli yali eyasho yesebo akatundutundu akasoose tudaddemu okusisinkana omulundi yes tugenda kukoma wano kubanga akadde nagambye nekikantono nga wano bakolerawo ebintu bingi kituufu